Sinze okuzaala abandi. Naye Tamale Mirundi mukazi ono agenda mu ddwaliro n'azaala mwenda omulundi gumu ne bakubira nti Tamale wuuno azadde mwenda. Nze nziruka ndi mwavu bw'ozaala mwenda nina bameka abakulu abali emmere. Nze nziruka mwenda nina 84 ng'oyogera. Nze nziruka ati bwavu we bukuddusa. Adamu ekyo mutamanyi buli kintu buli kalica kati ndaba bawana sipiika nti yazadde abalongo naye siba emikolo gy'abalongo egiri mu Buganda ng'azadde abalongo mulimu n'okuwemula abalongo emirimu egyasuze giwemula gye giri awosiya ku makya bweffe byaffe twabikoze kisuuku abawemudde ekiro naye omuvubuka omu yetuuka leeti ku ssomero musomesa nambuuza nti why are you late? I was walking behind a slow dog. Ngembwa sinza jisa. Kakati aba traffic abasinga obusiru wali awumulamu. Kuba yes. Wali baddewo omuserikale ali waggulu wano emmotoka zeemulako mu ddwaliro we zifulumira. Ziyingira ne zisiba oluguudo ng'endo tewali zitambula. Bad driving. They are impatient. Our drivers are impatient. Ye anoonya kuyingiramu n'asiba luno. Kati asiba enguudo ezi embooko 10 ku lubuto. Mumugaa nti oda ya Amini yavaawo. These are stupid people. Gwe tosobola kukererabo sipeesi era ogalaba mwabateeka sente zimanyi mu bbanka mumusimba layini kirinde kibayitamu nekiki nebulayo akijjayo kikuba empyo kukikuba ne sente nemuzitwala. You don't know this cat society of ours. Do you know why every Nigerian is a rude person? To live in a country of 150 million people. Eyabaavu Nigeria nsinjavu nsi ya musanvu mu kusima amafuta aba Nigeria baganywa Cameroon nagamu gagenda okubeera 40% of the Nigerian oil is stolen. Bayina omukutu mu ttaka gugatunda Brazil. Why? The military kuwamba. Kakati aba Nigeria bali aggressive lwa society. Namwe munyina okubeera aggressive society mwisi ya order mpi. Kwate kamotoka akesibedde mukone mbakuba ne mukajjawo. Mob justice. Lwaki bayita justice? Andi akati mwateke wafe wano mobu. Lwaki si mobu madness? Bwe tukikola ekyo ate bakuvunaana. Ate kuki? N'okwata emmotoka ino lwaki Kasirye Gwanga yali popular? Anti yali popular kuba yali munene nga ate munene ki discipline abantu bamuwagiranga. Kasirye Gwanga tajja mulongo swing. Bajja okuliba ettaka lina kubatwakita amasasi. Talina sente zigenda mu kooti. Abaana bakusase ne bakuganya abaana be tayana azija. Namugamba ekintu eki leka kukuba mmotoka z'abantu zitwala kalituusi. Ebibira gavumenti yabiwa abantu bone batemamu emiti egiri nakyo ne basimba kalituusi ow'okutunda. Ojja kukuba n'abatwala ente ku loole. Ojja kuba n'abatwala amatooke mu katale. These are their forests. Abo baveeko. Bebyesimbira. Yes. Right, I have only two things to talk about. Two. Nti when I look at Parliament crisis yerimu. Eteriwa. Nti ababaka baganye okujja. Eyo nayo crisis. Opposition. Eba crisis. Kubanga ye deputy speaker ye is using a populistic line. Ate sena bakole ki you are encouraging it. Are you running a coalition government? Nene yakomyewo yagambye batese. But anti byonna bifu. Ono omukulu aliwo si deputy ka. Are we running a coalition government? A coalition government ebeeramu ebibiina bingi. When one party is disappointed, muddayo for elections. Kakati parliament is a parliament running on a coalition principle. Quorum waliola biwe definition ya quorum. And a quorum means a certain percentage of the opposition. Walichira biruddawo. A quorum means a quorum. It was not defined deliberately. Singa bakikola nti quorum means that there is a percentage of the opposition bakitegeera parliament ejja kukola. Why do you have a majority in parliament? Why should the president campaign for you to get 75%? Nandi museri mna democracy nga gye bagamba banno bwe baba balina kye bawuliranga tebakkiriziganyisa nakyo baleka barezinga point mu how democracy tibiriyo mpozi ng'ogamba nti gavumenti gyowagira terina democracy ebigibayana example oba baana bato simanyi wano
president yagamba tugende tukube referendum tugende mu multi party. The opposition leaders said the right of association cannot be subjected to a referendum. You're right here. Ngate constitution indala. How do you do? Constitution yagamba referendum. Kuba mu constitution ya Uganda mulimu system zibiri. A multi-party democracy, a movement system, any other democratic. Amaje bagagana. Kakati ukola federal terimu eyabiti kamya. Bana bamba mu ina percent. Mutu alabana bamwe basome ku political science wanu bamujja mu batwale ebweru. Federal teriyo tekimu mu parliament. Federal is not a political system, it is a form of governance. The Nigerian government we were military federal, we were civilians federal. Federal ina pillars kuyimira, the country must be big. Kakati oyo beti kamyo nayo natambula nemumukiriza mutu wala abantu basome political science ulako ku bitabo nti we are not learning a parliament on a coalition basis. You have the majority. If you want to undermine parliamentary debate, deny it a column, but the column is not defined. No. Mulimu ebintu ngebete biriyo from the 50s 40s bakwishanira yakala okusalente era ni mu constitution ya nkaga mu ebiri issue abasira mbaleta nti kitekebwe mu constitution fetu nasalanga ebisolo beni kiwanuka nabaga nti nembizi mwe munazisala ako kalombolombo kamwe mukajjewa tewiriyo nebamugandi beni yagambye abasiramu okusala naye era kati kyetugoberera abasiramu tebakayana bw'olina omukazi omu n'obwana bwo busatu oyinza okulekereza ennyama 10 abasiramu basatu bamalawo ente ayina abakazi bameka bana abaana bali bameka 26 kakati gwosala ente nga yagiganye ng'omukafiri osobola okusala ente ng'omukafiri okula kilomeka ate okulya kwamwe kwabijanjalo omusiraamu yalya olabyeyo pirawo w'ebinyeebwa. That's not argumentable. You cannot leka bagisano lwensonga ndiye asobola okumalawo ente abasiraamu babiri bagitwala fe ba mirundi basatu kilo 5 era nze ngende waffe mu kyalo noga kwata kilo 5 ejinja lya kilo 5 nabubi elimera kodda bagula kwa kilo bayina sukali bamuyita olutunku kilo za baleta amajani ga grams 5 na pima enyama. You don't know poverty. Temujimanyi nti owedduuka ate ina jinja lya wafu kilo takyatunda era bamugampimira kilo 5 meka atya nyabangako oba olimba soko sasule oyo sukali gwe bapima w'amajani gwe bayita lutunku ettaka lya nanyonga otegeera nti omukazi yazadde oba omwana ayina olukusente ate nga tebisoose kati nze bwenakulyanga laatiri ya sukali egulemu sente 4 naye nga abantu basekula bikajjo ku kyalo tebeerangayo sente nti ntono zaali ntono wapi tewaki tewagula tebeerangayo sente bwe kapa gambye nze olutungu nga sirulabanga owagulamuzi ye mugagga nalabye bamulanga eyeruweru